ne basayiningako bannaffe ebyobufuzi batandise okubizanyira mu mbeera ey'obukuusa amazima gabe mazima ku lw'okuyamba ensi luupu yatwala olukalala mu palamenti nga luwandiikibwa okuva ku kitebe kya NUP kuba kuteesa tekuba kuteesa kuba kola ki tekuba kuteesa no kuba kola ki moderator atuwabya awabya olukalala lwavaayo ku kitebe kya NUP lwavaayo ne lulagawa kubanga mu palamenti lwagenda mu kakiiko akakulembedwa katwe bana Uganda information entuufu njagala omalirize abantu bano anti alimba okulimba kwe abantu bano betwogera amazima gabeere mazima leero lwaki mukolokota Masayasi Mpuuga ani amukolokota bannakibiina kya NUP no kupaneno deputy omwogezi kupa neno mbulira ani amukolokota twali wano wiiki ewedde ebigambo bya Honorable Kwezera yatugamba baati awagira 10 ku 10 abavuma Masayasi Mpuuga bwekibanga kituufu he was very clear on record kankuddemu no he was very yagamba bwekibanga kituufu nga Masayasi Mpuuga saagala nnyo be mba nteesa abantu be nalese ne bateesa batandike okulugirira mu budde bwabwe oba oyogera ku muntu n'ensonga gye yakola olaba nze bwe mba njogera ku muntu kye yayogera malirizaayo tokoma wakati yogera ekituufu kuba olimba Tokaliwo yagamba nti awagira abantu abavuma yagamba ki bwati nti awagira 10 abantu abatabukidde Masayasi Mpuuga wekubeera nga kituufu yenyigira mu kuteesa kakati nze kankulage nti abantu bano bateesa anesoko jo kiri moderator asoka amenyewo kiri kyasoose okwogera ekifu sina kyemmenyawo kyekituufu ate ng'oyogera bifu you're making wrong allegations yagamba ati okoze allegation moderator yagamba ati bwe yabadde yagamba ati bwekyombuulidde okikomye wakati nga kituufu oba njogedde byange oyogedde kifu njogedde byeyogera sikye yayogera anti kiba kifu nanti nze wenkomye nsobole okulambula then kikifuula kifu kikifuula kifu ani yalonda luupu President ekibiina kikimulonda kitegeeza akiikirira ki akiikirira kibiina kati ani aba ateeseza of course wateesa kululwo tuvola bekibiina kiva ali yalumuwa in fact teyateesa ali yalumuwa mbadde njasaba wandiisi wa kibiina moderator twali njagala mundeke nteese sikuyogera ensonga entuufu kaseera akatuufu tujja kutuuka ovuddeyo n'ogamba olupapula ani yalumuwa ani yalumuwa njaga nze sigenda kuddamu kyayagala kuwulira naye ngenda kuddamu ekintu nga bwe kiri tubadde n'okubanja abantu baffe wonna countrywide mu parliament ne mu local councils zaffe era juzi RDC yajja mu gundi yaffe ne tumubanja free our people there ekibadde nga batuddangamu always kibadde nti muleete enkalala z'abantu abo bemugamba nti no bantu bamwe twakola ki twabawamba mpuliriza y'ensonga lwaki abantu abo baweebwa empapula z'abantu enkalala z'abantu bano wabwe nkugamba nti wakutta abaana bange nongamba nti abaana bo bali wampa listi zaabwe kubanga nze sibamanyi nenkuwa listi y'abantu bange okwo kuba kuteesa nze nkubanjiza nongamba mpa amanya ne bwogamba nti kuba ne bwogenda kukomera nogamba wano ninawo omusibe gwenjagala okola bajja kubuuza amannya ge yaani you identify the person kakati okujjako nga Honorable Twaha alina bubezi kyayagala kuyisaawo kubanga akasente ka state kati kali wano katambula yensonga lwaki olwaleero avuddeyo ku blackmailinga sente walidde nsobola obutawakanya ekyokulya ekyayogera kuba kyayagala okwogera NUP Media Fit media ogamba oti erina gyoli kansenti kimu kitambula bulungi muzikola haja Abdul Nyamishafi kulwanga nze akubuzaako ogamba oti erina gyoli bingi ebigenze maaso mu ggwanga Uganda ebweru waayo wamu n'emirirwano bingi tugenda okubeera nga twogerako tugenda kuba nga twogera ku nsonga z'ekibiina ki National Unity Platform
mujja tusonyiwamu ensonga za National Unity Platform na biki ddala ebiriyo nabe ali ku kitebe olunaku lwadde lwakuna wabaddeyo akalulu esserere ate nga ne NUP ate eri mu kubeera nga ate kwabadde ndowooza kutongoza kansala kuzira kwabadde kutongoza kitebe kwabadde kulaki oba bwakitongoza yabadde kunga annual general convention babadde kutongoza obukulembeze obwo bw'abantu betwalonda obugenda okukunga abantu baffe n'okutambuza obubaka wabaddeyo okusabula okuwa buli ngeri ng'era tewali ataasabudde okutandika ne mu Democratic Party Lutamaguzi Ssemakula yavuddeyo n'ayatula n'akamwake naye nga teyatayiriddwa omanyi byanjawulo sobola okwatula nti nsiramusi n'otafuna tayiri usigala oli awo buutobuuto tonategerekka bulungi kati nze tayiri oba n'agifuna ate embeera tunaaba nga tugiraba tayiri kabonero ka kungulu akomundako yakalazi kasitotola shahada yes kano tayiri ne bwoba togiinako kabonero ka tayiri bwe buyonjo kandi nabo tuba tubulinzi anti naye kasitotola shahada oba akabonero akalyako obwakatonda oba omaze okukatonda tuzze twaga kuba twogera ku nsonga eri ekamukya Abed BWANIKA yandibanga ekyamazima kaadi agirina bubeezi mu nsawo naye nga babula ajje musikako obusisi bino nno bivudde ku nsonga y'okuba nti Abed aludde ebbanga ng'ayagala wabeerewo enteeseganya wakati w'odovuganya gavumenti wamu ne gavumenti yennyini ku basibe abazze basibibwa ono yavaayo lumu n'awa n'amawulire n'awa ne ayina emboozi gye yatuwa yali ey'enjawulo ffenna gye twatya Honorable Nambooze n'amugamba naye baamuteeseza Honorable Shamim Malende n'agamba baamuteeseza so ebyo byonna tugenda kuba tubyogerako obudde buno gwennyini mukyala Nambiru mwesonyi tugenda kubeera awandise comment nyingi naye ate ozomyeko emu nyesinza okukola amawulire Nambiru awandise comments nyingi nsomyeko emu ate nze ndi munnamawulire so bana ekyabadde ekamwokya abakulu bano bonna babaddeyo bagenda kuba nga batuwa bwino kansala twaha naye alina bwino ow'enjawulo twaga kuba ntumanya diiru eyakutulwa lwaki abanupu bajeegaana webanga diiru yakutulwa naade empayamuko ne kansala twaha kirungi nti ndi naye wano tajagamba nti mugeyeza mu programu n'avaayo n'agamba nti okumanya diiru yakolebwa lwaki n'essaawa ya leero tonnaba kubeera ng'olaba ALLAN SSEWANYANA wa Muhammad SSEGIRINYA ng'alina omukutu gwa terefayina gwonna gwaliko kyabaza ne ngamba naye kennyini mbanoonya naye sirina webala tutandise kanzalakuze ekyabadde ekamwokya kyekituufu ekirina okubeera mu bitebe omuntu bamwabizeewo kyekituufu okuteeseganya kubi okuteeseganya tekubangako kubi n'omulundi n'ogumu era pulezidenti wange bwe yabadde ayogera yataddewo ebibuuzo 3 oba 4 kwe tulina okusinziira okuteesa ekisooka ddala tewali muntu ateesa nga talina ddembe lye no one can go into dialogue or negotiations actually kino tulina n'okukyukamu we don't want negotiations twetaaga dialogue kwogerezeganya tewali ayinza genda mu kwogerezeganya nga talina ddembe lye kyekisooka tuli fenna ekyokubiri waliwo ebintu bye tuteetaaga na kwogerako nti tunegotiating oba tubyogereko mwami President Kyagulanyi yatadde ekibuuzo ku mmeeza n'agamba musango omuntu okuwagira Kyagulanyi oba sekyo musango omuntu okuwakanya Museveni nenjagala nkobuuze mwe mwennyini mutukakasa nti mu ggwanga lyaffe muno temuli demokolasiya si mwaba kitugamba kati lwaki mwagala amateeka mugagoberere tutya mugamba nti omuntu waba kituufu mugamba yazza omusango mutwale mu kooti waba yaguzza mu musibe naye namwe mukimanyi era namwe mukitugamba nti mu ggwanga temuli demokolasiya kakati oba temuli demokolasiya ki kye nnina okukola okutaasa omusibe oli kankuyambe nyambe
naali ku telefayina eyo fik media alaba okusookera ddala njagala otegeere olw'ensonga nti tugoberera amateeka era twagala enfuga etambulira ku ssemateeka era kino njagala nsinzira nano nkikugambe kubanga ne pulezidenti waffe yakyogeddeko eddembe lyaffe ery'obuntu lituweebwa Mukama Katonda era ne limala ne likakasibwa ssemateeka. Kati bw'ogenda n'olinnyirira ssemateeka waffe atutwala ng'eggwanga tetulina kuvaayo ne tugamba nti amunange kale kasita nvuddeyo yadde nviriddeyo mu bumenyi bw'amateeka kasita nvuddeyo ekyo twagala okugyawo. Kyova olaba wuliriza katono nnyo kankugire kyova olaba ng'ekibiina tugamba nti bwe tubanga kubanga ebibuuzo weebiri wano bingi tubuuza kale wakwata Honorable Segirinya Muhammad n'okwata Honorable ALLAN SSEWANYANA ng'ogamba nti ababaka abo bombiriri balina kye bamanyi ku bijambi ebyali e Masaka. Kati essaawa eno bw'otugamba nga gwe minisita wa justice Mwami Mao Nobert n'otugamba nti wabadde mabega wa kateni ng'oteesa ababaka bano kuvaayo wansi w'emmeeza kitegeeza omuntu eyatta abantu b'e Masaka taliiwo. Kyekisooka kyekibuuzo era ebibuuzo byandibadde bibiri kati Mao byalina okwanukira. Who killed the people of Masaka and why? Kubanga okuteesa obuteesa nti abaka bano bateebwe kyongera kulaga bulazi nti tebaali connected whatsoever mu bijambiya. Naye okuteesa nzija mwenno tekubayamba naye bali kubayamba anti mpuliriza Katonda njagala otegeere kino bwe tunaabeera ne tutuuka lwaki tuwakanya okuteesa ffe ffe twagala ssemateeka waffe ow'eggwanga yakolebwa mu 1995 omanyi process yayitibwamu nga bakola ssemateeka yali national wide consultation ebirowoozo ne biva mu bantu mu buli kitundu kya ggwanga era buli kitundu kya ggwanga kyaleeta omubaka kitegeeza ne tukola ssemateeka oyo. Kakati tetuteekeddwa n'omulundi n'ogumu kikafuuwe okuba nga tuyimirira awantu ne tugamba nti ssemateeka alina okulinnyibwako Mwami Museveni tubeerewo ku lwa kisa kya Mwami Museveni ekyo olinga kyotugamba. Constitution ya Uganda ekyakola Constitution ya Uganda tekola. Kyova olaba tukugamba nti okusinga okubeera nga tutambulira ku ntoli ne ku kisa kya nakyemalira tuteekemu amaanyi Constitution ekole kye tukugamba. That is why hold on tetukkiriza nese kukkiriza yenna bwe wabanga wabaddewo diiru yakoleddwa okutaba abaganda baffe tetukikkiriza wakiri bandibadde mukomere emyaka 2. Ogende Mukama Katonda eddembe yasokolituwa ne likakasibwa ssemateeka emabegako omanyi ebintu byerabirwa abyogedde naye ffe ababiwulira tuba tukyabijjukira. Wavaayo n'ogamba omusajja ojjukira essomero lyali limu ndoza yali Kawanda secondary webati yali Kawanda bansonyiwe yali essomero eddala Kawanda yes owa boda yali ayingira bamukuba amasasi naye nkugamba ndi Mukama Katonda bwageze wambuuza agerera kuoyo anti kakati statement zinebiri oziwulira you're giving wakati oli mu kuchanga oli mu kubuza Mukama Katonda yakuwa eddembe kitegeeza yasobola oli kujjako awo waŋŋamba ndi era waŋŋamba bwoti nti waliwo ebintu byotajja kukkiriza mu bulamu bwo kati ngoni oli najja kati tosobola webale nnyo kati kyenkikugamba kyekino nti singa nze kyekino kye nagamba singa twalina ssemateeka akola omusajja oyo mujasi yandibadde musibe kubanga yatta. Omanyi lwaki bayibuli egamba nti otta omanyi Katonda alina amaanyi bayibuli yali asobola n'okugjawo sitaani naye omanyi lwaki teyamutta wasobole okuba nga tusobola okwesayirawo wakati w'ekibi n'ekirungi. Kakati kye njagala okutegeeza nti olw'okuba tuli mu system enfu nga etteeka weeriri lirambikiddwa ligamba nti omuntu ne wanaabanga avunaanibwa omusango gutya because that is a capital offense okimanyi nti ogwo omusango gwa nagomolo ogw'obutemu. Kakati Mwami Museveni agenda kutugamba ki ku bantu abo abaafa okimanyi nti waliwo mothers 24 Masaka 28 oba tokimanyi nti Ukraine ne Russia batudde okuteesa ati wuliriza okuteesa tewali akuganye naye Ukraine ne Russia abantu be Ukraine be yakatta naye sebo njagala luli lutalo I want you to njagala kugamba wano muli kuki hold on Russia ne Ukraine tebali mu kutuula kwogera ku ddembe ly'abantu
they are not negotiating about human rights. Nera batudde bateese Luveewo awebale nnyo ne this is awatuula kuteesa abantu babate. Tetulina kubeera nga tulina kutuula butuuzi okuteesa sebo katono nga tonaba kunvaako kubanga oyo simanyi oba okikola deliberately nze dakiika zange n'ozoogerera omwana ne maama abali ewaka abatudde nga taata waabwe bamusiba embeera gye balimu tewali akigaana babate moderator because mutugala I don't want you to be naive to that extent. Njagala kubuuza ekibuuzo in the first place abantu bano bw'oŋŋamba nti tuteese ne mwami Museveni ku ddembe ly'abano abantu obanga agamba ekisookera ddala oba omaze okukakasa nti abantu abo basibibwa bwereere. Ekyokubiri tuleme kubeerawo nga tulina kubanga ssemateeka wano mu landi yaffe ya Uganda kyekitabo amateeka ag'enkomeredde ne mwami Museveni g'alina okufukamirako agamufukamiza okimanyi yadaga wano gamuwa exoneration titavunaanibwa ng'akyali mu kulembeze naye alina kugoberera amateeka ago. Kakati bw'ogamba nti tuteese ne mwami Museveni obanga agamba nti tuteekeddwa okutuuka n'ekiseera tugende tusabe mwami Museveni tumugee ssebo olwaliro nsaba kwegaddangako ne mukyala wange bw'otugamba kubanga bw'oba ngamba nti mwami Museveni nina omusaba okumugamba ssebo njagala okkirize mpagireko okumwami Kyangulanyi akiri kyososo gamba ngagamba linda mwinca kati kye tugamba waliwo eddembe uliriza katono mukumaliriza naye nzikiriza dakiika zange ozogedde mpa second statement ntuufu njagala kutegeeza nti baganda baffe bali mu kkomera bonna tulumwa wamu nabo era tukimanyi nti babasibira bwerere kubanga kino ekya Honorable Segirinya n'Abed BWANIKA oyo omusajja omukadde oyo Mugalatiya gwe bayisizaamu ensimbi okukyankalanya kitegeeza kimaze okwanika mwami Museveni gavumenti nti abantu bano basiiba bwerere wabula tebalina kupondooka kubanga tetugenda kutuuka n'akaseera n'akamu batwegayira mwami Museveni ku lw'eddembe lyaffe ery'obuntu eyatuwa Mukama Katonda kikafuuwe okufukamira Museveni. Nga ngende wa deputy mayor waliwo comment gamba ndowooza Abed yeegoba dda because yava ku mulamwa sa moderator ebyo ebitiibwa bibiri. Abed kyagamba ekyokuteeseza abasibe kyewuunyisa. Abed ayagala bateese basumulule abatta abantu olwabeewo obwenkanya. Yabadde kyogamba omuntu bwatta abantu balina kuteesa statement nungi kibuzo kirungi mwami eno katumwesige agambe nti weebale kwizera ate eri statement eyamukyala Nambiru eyamukyala Nambiru ajja kwesimbawo era mukyala Nambiru by the way ngenda kwogera ne mukama wange Hassan Musa tumuwe kamera bibantu bale ku mukyala Nambiru agenda okujja Deputy Mayor sebo okuteesa so njagala soke otunuulira abantu bano abazadde maama taata maama n'abaana tebakyasoma neyanza bamusiba n'ekitebe n'ebibiina bino zane teba nti bijja kujja bidduukirire lwaki tetuteesa taata naddeeka n'anoonyeza abaana ekigulira Magalidiba. Omanyi waliwo statement omu ku bafoot soldiers bammwe Bobi yabadde mu kooti n'agamba omulamuzi nti ekyamazima famire yange enneetaaga nze agibeererawo. Ayogera ebyo musibe ayogera ebyo abeera ku front line mu NUP olunaku lwejjo saamulabi simanyi bayabadde akyaliyo mukomera. So ensonga ezo omuntu ng'oyo gwe tumanyi nti muvumu okuvayo n'awa statement bwetu kitegeeza ekyamazima wetaaga okuteesa. neyanza moderator okusookera ddala njagala tumanye nti omuntu ayina eddembe okuwagira omuntu yenna mbira obufuzi era tuyina ezo ze tuyita fundamental freedoms of a human being zalina okubeera nazo. Olwaleero nga nsookedde ku kyababaka abantu bali 28 abattibwa e Masaka era baakwatibwa ku musango ogwo nti batta abantu. Olwaleero bw'ogamba nti tutuule tuteese ne Museveni abantu bano bateebwe kitegeeza oba tolina mutima gw'abantu bali abattibwa
kakati yes muteseganyiza bavuddeyo abantu bali abattibwako abantu baabwe bagenda kufuna butyo obwenkanya kuba ekigambibwa nti abantu bano beetaba mu kutta abantu b'e Masaka mu bijambiya. So calling for dialogue okuta abantu bemuyita bemuvunaana obutemu oba bemususpecting okubeera abatemu nga mubasibye omwaka gumu n'emyezi 7 kitegeeza oba promotinga ki oba promotinga butemu mu ggwanga. Simanyi obogezaako okutegera kyekugamba. Kakati toyinza kuŋŋamba nti nno olwaleero gwa Abed gwe minister wa Constitutional Affairs and Justice. Justice and Constitutional Affairs. Yes. Ovaayo n'ogamba mbadde linga nteeseganya ne mwami Museveni tusobole okuta abantu bemuvunaana okubeera nga batta abantu 28. So waliwo ekizibu mu ggwanga. That is a clear indicator nti abantu bano baasibibwa naye ekyamazima tebalina musango wabula nsonga zaaki za byabufuzi. Buli president ekyokubiri buli president gye tuseetinga tukkirize nti egenda tugoberera ebbanga lyonna. Singa tunasetinga president nti Museveni bw'akwata abantu baffe n'abasiba tulina kugenda ne tufukamira ne tumwegayirira abate kagenda kufuuka kagenderere ng'olwaleero ne bwenjogera olwaleero nti Museveni mukyamu bagenda kunkwata bakole ki bansibe kubanga twateekawo embeera nti nno buli akola buli gwe bateebereza oba buli gwe batayagala buli atabawagira bagenda mukwata bamusibe mugende mufukamire mukole ki mwegayirire. So there is no single day wetugenda okukkiriza okuteesa ne nakyemalira ku ddembe lyaffe. President yabuuzizza ebintu bisatu n'abuuza tuteesa naani tuteesa kuki tuteesa naani tuteesa kuki tuteesa tutya. Negotiations tuze tukugamba nti wabaawo mpa kino nkwale kino eba win-win situation. Tewali kye tuyinza kuofaringa ku ddembe ly'abuntu teririyo. Kati kyenjagala okumanya bingi byoyogedde sibirinaako buzibu era abantu ddala NUP eri ebiwagira kuba n'okusinza yitwawedde ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu program President wa NUP bwatu yavuddeyo n'akola ki n'akola statement. Imwe mukozeewo ki ku bantu bana maama n'abaana embeera gye balimu abaana tebakyasoma si kituufu mwe because mujja mbawa ebitabo mubawe ki naye temusobola kituufu ekyo kyoyogera naye njagala otegeere nti NUP ndowooza on record kyekibiina kyokka ekifuddeyo ku bantu baayo abasibe. Twalabako ku mulembe gwa mukadde waffe Dr. Besigye ng'abantu babasiba ne bavundira mu makomera naye nga tagenda nayo nti naabalambule. Yes njagala ondeetere incidents ezo mu kiseera kiri. Anti obuzibu biseera bati waliwo social media. Ate lwaki social media naawe leka kuliwa amawulire tegaliwo naye tukoze sorry omwami batera okumusiba Dr. yali yazzeeko n'akulabako ajja kugamba agendayo nze nalabako abaana abattibwa ne Dr. Besigye batono be nalabako nga tiimu evudde enajja nankumbi nejja okukola ki okonsolinga families zaabwe bangi kumanze si kituufu nze nali muwagizi wa FDC nawagiranga Besigye ng'omuntu kubanga ye opposition leader yaliwo mu kiseera ekyo w'amaanyi nga Kyagulanyi tannabakola ki kuvaayo kusafeesinga naye ezimu ku issues enalaba n'enzigwamu amaanyi nendaba nga si kyekibiina ekituufu okwagabya ebimu ku ebyo naye at least tugezezzaako press conference tuzikola ne tubaako kye tuwaayo. In fact buli lwe tubeera ku kireba tukubiriza abakulembeze abalonde mu sportinga abantu. Honorable Kwizera bwe ya sporting omwana ono mwesigwa nga bamwokyeza paasi okimanyi SG yatambulirawo najja Secretary General najja ne babaako kye bakola eri omwana oyo. In fact ne kati ali bubi yagize naye bamututte mu ddwaliro eddene okusinga awo kintu kyatabuze. So tugezezzaako ng'ekibiina okufa ku bantu bano era tufubye okukola buli kimu okulaba nga abantu bano bakola ki naye era nga bw'oyogedde tetusobola kukola buli kimu n'ekyokubeera nti tetugenda kukola buli kimu
tetugenda ate kumala mu bantu bali maanyi tulabyeko abaana bano ebbanga lyonna nga boogera njagala mumbulire omwana yali ayimiridde mu kkooti n'agamba bannaaye mugende muteese ne gavumenti kuba batusibye nnyo mutubuulireyo omu wabula bonna bavayo ne bagamba okuwagira Kyagulanyi si musango twetaaga eddembe lyaffe ebbanga lyonna abazenga boogera okusinziira ku bigambo byavudde mu Bobi alabika yomukuba nti kubawagira okuteesa si kituufu Bobi yange okugamba nti famire yange neetaaga ndi wano mu bukyamu dembe lye kubanga omusibye toyina musango gw'omuvunana guli awo yeetaaga okubeera bailed out y'ensonga lwaki bail yateekebwawo nti bwe mubanga temunnampruvinga nti ndi guilty mundeke ngende ndabirira abantu bange nja kuvanga ewaka nzije mu kkooti ebino byonna obyogera naye oli wabweru ate wabweru ki abaana bali munda omwo yes bali munda fine okimanyi twabeeranga mu byobufuzi nga naffe anytime oba okimanyi nti bakutwala naye nga tuli ready for whatever comes olwaleero ne bwenvaano ne bankwata ne bansiba eriwa eriwa Segirinya tabadde mu kkomera si mubaka wa Parliamentary kakati naawe otandise okubeera nga bali sijja kukyogera kyebali abatuula ne bakudaalira abantu bano mbu amatama gagezze bagezze statement yavudde mu NUP kansala yabadde kansalani atali mukyala Luyirika tulibalabera ku bikolwa byabwe nedda muganda wange nedda muganda wange yabadde kansala kituufu omuntu abadde mu kkomera naye agamba nti babadde babawa enkoko agamba amatama ge tulaba agagezi tetulowooza nti birwadde babadde babaleetera ebifi kakati waliwo kyotomanyi nti okusibwa kw'abantu bano nze nga bwe bagambe tubagamba bulijjo nti era nejjo gundi yakyogeddeko muganda waffe ono yatwegaseeko waliwo abantu abajja mu struggle nga baagala kujjako dictator ne wabaawo bano ba Abed BWANIKA abajja mu struggle nga balina bye benoonyeza ebyabwe abamu banoonya ssente kiriwa ng'akola ki kakati oyo Abed gw'oyogerako kankubuulira ebigambo bino right from the start ne bwe baali mu kalulu bwe baamala omuwangula y'omu yagamba nze ndi open ku nteeseganya ne mukama wange president era bw'ompa obwa minisita nsobola okusaavinga ekyo tubirayo mu nsi endala nga kibeerayo kitegeeza alina intentions ezize ng'omuntu ekintu ky'okuba oli ng'ali mu opposition n'ateesa ne gavumenti n'afuna n'ekifo mu gavumenti tubirabye Kenya mutugamba Kenya yakula si yestandi yaffe neyanze kansooke n'obulimba badde tupite meya katono alina we yagambidde nti emirembe giri egya Dr. Besigye babadde bakwata abantu nga tabalambula ne bakubuuza gwe bakusibye emirundi n'emirundi yali azzeeyo ng'ekibiina kya FDC kirina obukulembeze obuliwo leero ng'omukulembeze wa PFT Dr. Besigye byawukanirawa PFT Kisinde naye tuli ku kibiina tetuli ku Kisinde ekibiina kya FDC Dr. Ebbanga lyonna lyabadde akulembera ekibiina abadde agoberera buli mbeera yonna era n'olwaleero nga omuwabuzi oba nga kalabalaba buli ekigenda mu maaso kyonna nga kyetaagisizza bwe bamutegeereza asitukiramu naye kati kangende ku nsonga ya deputy mayor gy'abadde gundi bamusibire Congo bamuyita Sam Mugumya eyali omuyambi we yakola buli kyetaagisa naye ensi ng'emaze okuva omusango gumaze okuva mu nsi byetaagisa ebyakolebwa modulator bingi nnyo yadde ng'embeera yasalibwa emyaka 9 njagala mu submission yagateko kino mu kitundu kyange kyenkiikirira mulimu omwami yali driver wa Kano Dr. Kiza Besigye with evidence omwami oyo embeera gy'alimu mbi nnyo era omwami oyo bwe twali tunoonya akalulu yaŋŋamba ebigambo bino yaŋŋamba nze nali driver wa Besigye bansiba okumala emyaka emeka 2 naye Besigye talinnyangako na wano tamanyi nabeera mu kkomera nentuuka nenvaayo nzekka nenzija nentandika okubeera wano bw'oba oyagala njagala ojje nkutwale waabeera omukulu oyo
omukulu wabeera no siina namba ye kuba tetulina nnyo gundi naye wabeera mmanyiiwo era yandagane evidence yonna olaba gwe omukulembeze tosaatuka kubeesiga ate oli alidere yandagane evidence yonna nene bwe bubanca gyawe okutwala omwami oyo wabeera yali agenzeeko n'amulaba nga nze dokita naye nsibiddwako mu kkomera lyerimu naye kandi nako kyensinga okwagala kiikino awo oba okoze ekyanjawulo baaba nga ye bamutadde leero ne bantenkya ffena baba batadde linda kusiibwa mu gundi kkomera erimu ne dokita bawanjawulo sijja gamba nti oba wanjawulo naye nze nyinza kuba nafuna omukisa okusibwa wamu kati kansa twala tukole bwe tuti wano ogenda otulagira nti oli musajja w'amaanyi mwefudisi tutandikireko oyo okugoberera nanti kugambye bwe tuva wano ensonga eyo ngenda gitwala nga nkulu nnyo kuba sijja kiwakana ti kituufu njagala sooka kakasa nze ne bwe bubanca oyagala wakanya deputy mayor omwami ali mukazi olugoba tu ekitundu kyenkiikirira nze ng'omuntu akulaga ne evidence and indeed he was kuba nze omu ku baali naye yandaga evidence in fact he was advising me genda mpola ku bannabyabufuzi si bangu so eyo ensonga gyolidde wiiki ejja tugenda kukubuuza ekibuuzo ekyo nti otuuseewa deputy mayor kakati ngendewa muna NRM nga maliriza ku nsonga eyo kikafuuwe era kikafuuwe nga NUP okkeera tufukamirire ajja kireeta mu submission kikafuuwe era kikafuuwe okuyita mu nkola etali y'amateeka okwagala okuleeta amateeka mu ggwanga legal teams weziri abaana baffe tubagoberera tewali lwe baali bazze mu kkooti nga bannamateeka tebaliimu bwe kibaawo nga kyali kibaddewo mu kitubuulire kebere kkooti z'amagye ziri bannamateeka baffe eva babeerayo ku baana baffe abo tukola follow up famire zaabwe tuwaayo kye tusobodde era tugenda kusigala nga tuyimiridde tetugenda kumenya mateeka tetugenda kwongera ku bumenyi bw'amateeka buli mu ggwanga nga twegayirira nakyemalira yes tugenda kukola buli ekisoboka okulaba nti bavayo naye mu mateeka si mu bumenyi bw'amateeka kituufu naye olwaleero bwe twegatta ku President Museveni byakola tugenda tugende tufukamire ate awo abantu eddembe lye then wabaawo ekikyamu mukama wange mpaka information kampi deputy mayor abadde atunnyonnyola ku Dr. Abed BWANIKA n'atugamba y'omu ku baavaayo ne bakkiriza mu kalulu naye Dr. Abed BWANIKA be yali avumirira n'okutyobola Dr. Besigye be baamuwagira nga bategedde ddi nti Dr. Abed BWANIKA si mutuufu bano abakulu ensonga z'ebyobufuzi tebaziriimu kulungamya ggwanga lyaffe kufuna nsimbi na kudibaga nsi yaffe lwa nsonga eno Dr. Besigye ye munnabyabufuzi mu Uganda gw'otasobola kuyisaamu maaso ku nkyukakyuka naye Dr. Abed BWANIKA yamutyoboolanga ng'abakulu abo bakuba mu ngalo olwaleero olwokubanga ayogera bye batakkiriza information agipadde nsaba gimudamu olwokuba leero Dr. Abed BWANIKA ayogera ku nsonga ze batakkirizamu batulaga nti Abed BWANIKA mubi nsaba kumuddamu ndi omu era njagala ombuulire ebbanga lyonna gye nali nzize wano nentyobola Dr. Besigye ekyo kimu no olwaleero kyenjogera kituufu bwe ŋŋamba nti teyakolanga follow up ku baana bali mu makomera mba simutyobodde sisobola kutyobola Dr. Besigye olunaku n'olumu kuba abamu menta waffe muki mu byobufuzi njagala ogambe president wange Kyagulanyi lwe yali avuddeyo n'atyobola Dr. Besigye lunaku ki lunaku ki nga yalina mu FDC tetugenda kusobola munna FDC kansoke mpumulemu abali ku Facebook live tukyali nammwe abali ku YouTube katumulemu katono tugenda kubanga tudda nenga tukyali ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda tuli ku ensonga NUP Media abali ku mukoto bwe bali kubeera nga mukyali ko musomesa ndi naawe ebigenda mu maaso okuteesaganya kwetaagisa goli munna NRM ensonga eno kati gwe ogituwa mu view
nti osaasira ekigenda maaso kakati mu mbeera yonna musomesa mujja musonyiwamu eddoboozi mu mbeera yonna tubadde tukola mirimu gya kibiina yabadde serere n'asanyukirako katonda atukoze obulungi obutagamba mu mbeera yonna yabadde serere wadde mu mabaati essanyu ly'abanaati nsabo bo bateekawo embeera naye bannafik media tujja kwongera obategeeza nti ekyokuteesa ndoza tukiraba mu buzibu naye nga ffe aba NRM oba ruling party ffe tujja sigala tutegeeza bannayuganda nti ensonga z'ababaka baffe mateeka ge gakoze era abantu bonna tusekerera ne si kusekerera yenna abo abantu abavaayo ne bawuddisa bannayuganda nti wabaddewo okuteesa ababaka bave mu ki bave mu kkomera ate n'ekirala twalategeze bannayuganda emisango teginabakobera dropped tegyabagiddwako bagenda kubeera bawoza bava waki bweru okuteesa ffe tukwagala nnyo nga banna NRM lwaki omuntu naddala bano abeenoonyeza ebyabwe singa bifo kyokola okuta gavumenti ne programu za gavumenti bavaayo ne batugamba nti ruling party abali mbuyinza tulina ensonga zaffe nga ffe infact beyite na bawabuzi ba gavumenti naye mwatu bo beyita okay bandibadde beyita ekyo kubanga ekyo kyandibadde kibateeka ku platform ebisaamu ebintu by'abannayuganda naye olw'okuba bo bateekawo embeera nakola okutana bulimba nakusiiga nziro ffe tusigala tubagamba nti we baba nga balina intentions zaabwe nga Senkagale wa DP ye yalabira wala n'agamba nedda nsobola okubeera mu DP nga ndi Senkagale naye nga nsobolera ddala okuweerezaamu ne gavumenti ekyo ne kitambula of course nze mbadde mbagamba wano era kirikkiriya mu NRM ruling party okuviira ddala ku President Museveni General waffe ffe buli muntu yenna yenna tumwaniriza kasitaba nga alina intentions ezizimba eggwanga ffe kye twagala Papa East Africa visionary leader abaddewo ku lw'abannayuganda sekiwalinga future y'abannayuganda ate nno yazze na buto President Museveni yazidde ddala buto nakyo kiri ku program amagezi Katonda mutuufu yeebale nnyo yamuwa amagezi ago ye president alabira ewala bannayuganda n'abasekiwalinga bulungi newankubadde bano bagenda ne baleeta ebyabwe ne bayingiza bino ate munnange nno gye bakoma okwogera no sekretary ya gavumenti n'okulimbalimba bannayuganda bongera bannayuganda bo bongera kulabira ddala abalimba abawedde emirimu bateetagana kuddamu kwesigika mukalulu akanaddamu n'okwenafuye bw'aba muntu ng'abadde adduka amagulu kati masibe bamusudde eri mu kisiko takyasobola nakuyimirira ku magulu ge banafuye kyobola these are kicks of dying horses era ffe bwe tubeera mu bantu tubabuulira ekituufu ne tubagamba programs za gavumenti tezirina bibiina tuwagire programu za gavumenti nvuze miles mpitirivu nnyo gye mbadde eyo naye nga tutambuza programs za gavumenti nga tujjawo obulimba bano bwe baleeta naye nga tujja kuteekawo tujasigala tugamba bannayuganda bano mubalaba bonna bakulembeze naye mwatu bajja wano ne beenoonyeza ebyabwe era ndowooza bannayuganda babataaninga ekintu kimu tulina gye tubaddeko eyo olwaleero ne bagamba abeenoonyeza abo ebyabwe naddala abanuuka emisana balabika mu ngeri ndala ekiro bakukuta bali mu kulya ssente omuntu wavayo n'agamba amatama gonna gabula kwabika baba batuufu bannayuganda tebabadde solution to them kye basinze okuteeka okubalimba naye mwattu ffe tuteeka enteesaganya ezo ffe tuba tuzaagala nnyo naddala nga munnayuganda afunamu naye bino bye bagamba nti NRM eremesa amateeka mbu ng'eyagala tujje tuteese simanyi bajje tuteese nabo ebyo that is totally rubbish fe amateeka tugawa nnyo ekitiibwa lulovulo tugiwa nnyo ekitiibwa era musiba abantu omwaka gumu n'emyezi kati mu mbeera yonna bannayuganda tebabawuddiisa bano beenoonyeza byabwe bano bonna bakansala emulaba wano emisana
bwe beefuula nti ba bishop naye ekiro bakukuta obusimu bulinga busimu nene badda ku Munnayuganda ne babazanyira bonna nga bw'obalaba bano babeerawo ne bateekawo embeera naye eva ababaka okuva mu kkomera tewabadde kuteesa kwonna kwakolebwa kulemesa mateeka kuba bagamba nti twateeseza amateeka ge gakoze ate emisango era ge gafudde alimanda okubeera y'emyezi 17 bagenda sigala nga bava waka ekibuuzo eno no 19 omwaka gumu n'emyezi 7 tetubuzabuza Uganda tetubuzabuza Uganda naye mu mbeera yonna ffe tuwa ekitiibwa amateeka alimanda bagamba enaku ya myezi 6 okusinziira ku madda defilement rape n'emisango emirala bano gye bazza ate lindamu katono n'emisango emirala egyo eminene okunoonyereza kwajjo kutwala emyezi 6 n'okudda waggulu ekikozesa ekyo abawaabi ba gavumenti balina ensako ebaweewa mu kunoonyereza emisango kati babajjayo akasente kali begaggawazi ekitegeeza okubeerayo emyezi 17 babadde mu mateeka bo babadde balya babadde mu mateeka mu mbeera eya bulijjo naye nga mpuliriza kyenjogera kyekituufu mu mbeera eya bulijjo babadde mu mateeka naye babadde bakkirizibwa okuweebwa bbeeyi etteeka ligamba emyezi emeka bolinga tugamba mukaaga okudda waggulu tubeere specific I have the constitution amateeka ku misango egyo eminene oweebwa olukisa ku misango egyo eminene okuva ku myezi 6 singa bansiba emyezi 6 nga tewannabaawo kikolwa kuwozesa musango baba balina kunta wabula ku misango emitono emyezi emeka mwina kunta buki atubuzaabuza katubeere specific naye senga mbeera n'abanneeyimirira ne be munvunaana leero mu mbeera eyo mu mateeka emyezi 6 ye maximum so si mukaaga kudda waggulu nga bwe yagambye kusooka katuyanza constitution nyiya nina constitution nkuwadde ekintu katuyambe abatuwuliriza abakulu bano okumala emyezi 17 tekyali mu mateeka naye twaha kyabadde okuyamba abawuliriza gamuyambeko kubanga akireese kibadde kituufu naye endeeta gyagibadde twaha abadde agamba bwati nti bano okuwanvuya erimanda y'abantu bano okutuuka ku myezi bwegiti prosecution baba bafuna ssente nga beerimbika nti bakyanoonyereza naye mu tteeka kitegeeza badde bakikola mu bukyamu kuba etteeka ligamba nti maximum myezi 6 okunoonyeza kulina okuba nga kuwera kati ekibuzo kidda gy'oli gavumenti okubeera kooti okuta abasibe bano yabateedde mu mateeka siba kiri of course era mateeka naye okubasiba emyezi 17 tekibadde mu mateeka nedda kakati ensonga eyo fake media obunene bwayo tugenda kuyita kanso ategeera ebintu ategeeze bannayuganda bano wetomanyi kusoma kwe constitution kwegundi eyo wano tulina obusobozi nga fake media oba kiganyi secretariat ejasindika kanso ajje wana asomese bannayuganda kubanga bano babuzaabuza bantu tuli ku birala beekuba bateekawo mbera naye munnayuganda yasigala nkuzaamu essuubi mu Uganda mulimu amateeka ate amateeka gakola President Museveni bwe yakwata enkasi ekiruma bannaffe bano era kijasigala kibaliraamasiga gonna bune bange babulidde kamalirize amasiga gonna ne gafuna ebbeetu otambuza programs zaago essiga eddamu zirikola essiga executive likola byamabaati gonna ebyo si bye tulimu mubuzaabuza abantu so amasiga ate nga mu mbeera yonna ababaka emisango tejyabagiddwako era bagenda sigala nga bawoza naye nga bava bwiri tewali kyadedro gye bali
tujja bafuna bo benyini batubulire gye bali kuba bantu bakulu naye nga they are out tewali yabaganyira whatsoever munnayuganda wenna olina eddembe lyo mu uganda muno olina eddembe abantu tebateekawo mbeera naye tubateekedde bulungi enteesaganya si kirungi kuteesa naye ebintu bino byogere ng'okimanyi nti woowagirira okuteesa ekama okya tolinnyayo moderator neyanziza enjalo gye tulina mu NUP nti bwe twayingira mu pate eyaffe nga wenjiyita eyaffe kuba otunulya NRM abagirimu bali mu pate y'abajjajja baabwe oba mu pate ya muntu naye twayingira ekamwokya mu NUP ate mwana wattu tetwatundayo mitwe gyaffe twasigala tukyalowooza mulinga Abed BWANIKA enjawulo ya Abed eriemu nti yeerabira abamwola enjawulo gy'alina baithe okuva 26 tawangula kalu ate kati balowooza nti akolera tawangulangako kalubukyanga abaawo balowooza nti akolera ate tebatwalanga na buvunanyizibwa nga nti owaayi oyo ojja tukulya tukuweeyo akafu nga nze ku mulamwa okuteesa oteesa naani ne General Kaguta Museveni di we yali agambyeko omuntu tuteese kuba tugikabira bye yakola nga ali e Kenya enteesa zonna zonna zizze zirabika zitya ye muntu gw'osobola okweyabiza n'oganda kyombuulidde agenda kitwala nga kikulu oba nedda anti oli kyagamba nti ye atunula mu maaso omuteesa ekyokubiri byalaba ebitakola nga ekyokubiri tulina kye tuyita okusetinga precedence mu mateeka omuntu wondukera mu makya n'ogamba nti nsa abantu 28 waliwo najja okukera ku makya ge nti ngeri gye mwatta eyatta 28 nzassa omulwaki temumpa mukisa nteese ne gavumenti ekyo gavumenti en'ekikolera solution ki bwe banga esaze okusetinga precedence nti bagambye ossa abantu 28 tukutadde tukuwadde beyiro ate ne beyiro tolinawo osayiniize ate tukutadde ate tukukkiriza kufuluma kwogera n'abantu ezo na precedence egenda ezisetinga waliwo ensonga gye nawulirako emabegako omusango gwalwa gwagwa gutya oguliwa ogwali ogwalimu emmondo ogwa Honorable Kyangulanyi Ssentamu anti enjawulo eriwo eri babajjako gundi passport zaabwe enjawulo eriwo eri bweti naye ate tebaddayo enjawulo eriwo eri bweti naye ate passport bazifuna enjawulo eriwo eri bweti otunuulira kyabadde e Masaka nti bijambiya naye ogudropinga ngwedde passports bazifuna ate waliwo information tewaliwo okunoonyereza tewaliwo kiraga nti omusajja bamusanze n'emmondo kati nze ekyo kyeŋŋamba nti osanga waliwo enteeseganyitulina kye twakola senga tuli mu ggwanga ettuufu senga Kyagulanyi yasasulwa dda olw'ebyo byamuteekebwako senga tuli mu ggwanga ettuufu senga balooya ba Honorable SSEGIRINYA senga bali mu kuwandiika petition esaba abantu bakompensating ebbanga lye babonoonedde kuba okedde ku makya ossa abantu 28 evidence ebuze bakuwadde emyezi 17 tewali kirabika bakutadde ku beyiro tolinawo osayiniize bakutadde tebakukkiriza kwetaaya kiki ekiba kitambula mu ggwanga tewali so kyensaba gavumenti kiri kimu ekkirize nti yaswadde ekkirize nti weneekeranga ku makya neega tuwayiriza gundi olwakino ne kino bakkirize nti balina evidence baleka abantu beyagalire mu ggwanga baleka abantu batambuze eggwanga lyabwe nge bandyagadde libeere baleka abantu babeereko ne freedom nge balowooza nti freedom weeri kuba okera ku makya n'oga nti oteeseewo akalulu kitegeeza bonabona abeesimba balina okufuna babawagira either mu bunafu bwabwe oba mu maanyi gaabwe naye okedde ku makya olaze nti omuntu awagira ono kufuusa omusango okedde ku makya ogambye ntimi abantu emyezi 17 onsibye ne business nate zinali ntandisa olwanyisa zonna ozikubye zivuddewo tate from nowhere tukute tokomyawo oyise ne family zirowooza nti abantu batta abantu ate oyongera obbawa ssente aye muna ate abaana tebasome nga baani abasaaba ekyokugeza gundi omuwulira nti yatta abantu mu ADF Jamiru mukulu wali owuliddeko wa nti speaker oba omuntu yenalina okuva mu gavumenti agenze kuwa maama ye buyambi ye tabonaabona
why these ones? So gwe mulundi gwensoose okulaba double standard, gwe mulundi gwensoose okulaba nti gavumenti ekera ku makya n'ezimba ekintu nekkiriza nti tulemeredde. Waliwo information eri mu kutambula nti essiga eddamuzi baali bagenda liteekako sanction olwaba honorable abo. Nga naye teekako sanction. Ate ani aziteekako? Nokamu information. Ani yateeka kayula sanction? Eyamute ndowooza baali yali United Kingdom. Kakati ne judiciary naye erinawo ogamba nti tulina umbrella mwe tugwa. Era baba nga balina umbrella nabo balina ebaga nti otokola kino oba wodiviating okusinza ku kino kyetutambuliramu. Kuba jjuka tutambulira ku mateeka ag'omuzungu. Era tuna kye tuyita case law mu mateeka. Okera macha no setting up precedents y'abantu tulina maximum ya myezi 6. Oyisizaawo omwaka mulamba oyongeddemu emyezi emirala 5. Information yekubuze bolowooza omukago gwe tulina nga ekibiina eky'amateeka elsewhere bolowooza bajjajja ono babatwala batya. Society enda tuyinza okulowooza nti okuteesa kwayambye naye nga ne pressure yabadde genda okuteekebwa ku ssiga eddamuzi nalyo linza okuba yabadde ne infact. Lwakuba ekyo kiri munda nnyo tekina ekirabikira. Natunulidde precedence nga ndaba chief judge avaayo. Awoza tugenda kukola tutya? Tukkiriza nti omuti nalina abeera mu musango yaba amanyi engeri ki gyagaba bbeera. Chief judge obanga ddala gwakulira judiciary ng'etugamba tosobola kkira ku makya ate n'owa order. Amateeka galina okutambula kye tutaalabye. From nowhere chief judge awoza omusango gulina okuggwa then Mr. Mauna yawoza kino kirina okukola ng'olaba alosamu hidden pressure. Gye tulowooza nti eyinza okuba yaleetedde baganda baffe okubata. Bonna abagenza okuteesa nga bateesa ne General Museveni nzikiriza baakikoze nga bantu. Era baba bateesezza bali bateebwe bali baafunyeemu. Ayinza okuba baafunyeemu naye nga ki ekyabasibya kutta abantu 28. Kansala okuteesa kubi. Ng'oteesa naani? Era kuki? Oteesa n'omuntu gw'olaba nti ekyamazima agaanye okukolera ku mateeka nga bw'ogamba. Because mutugamba President Museveni tagoberera mateeka. Constitution yagivaako. Demokrasiya temukyali. Kati ekisigadde ki? Ekisigadde kumukaka agoberera ebyo ebintu. Ekisigadde kiri kimu. Kwogera naye nti ekyamazima ndeka. Nedda. Ab'e-Sudan balaba ng'embeera ebatabuseeko. Buli omu yavaayo n'agamba nti werwanirire. Eno Uganda. Anti tulina kye twayise keesi longe nadde nkugereza. Incidents z'osettinga mu ggwanga erimu nga olaba nti Uganda musibye abantu myezi 17. Waliwo n'omulala jjo kikopa. Naye enjawulo ali kikopa ebiseera ebyo alibeera wa direction ki? Leero osibye abantu obabonyaabonyeza balwaliddeyo okkiriza medical facilitation ne mu makomera ambi kuba neno bwe tetuziraba olaba batuuse ku extent efa. Nga mpuuzika njagala kusaba gavumenti ekkiriza egaane bano ababiri webanga yabatuwadde ekyennaku tetunnabalabako ate bali abalala naye abantu baye babalabyeko beebale ate bali abalala abakyali mu kkomera. Ekimu ku bisinga okummalamu amaanyi nsaba owunzika enno nekyeru Honorable Kyagulanyi ye mukama bwabwe naye tannabakubako kyamulubaali. Nekitegeeza ki olwo? Nekitegeeza ki nti ye nga ye president wa NUP abantu bano aye katamanyi we bali. Kyemmanyi kiri kimu wetubanga bakkiriza nti bafuuka kye bali lwa President Kyagulanyi bafuuka kye bali lwa NUP. NUP erina weetuula bali tebasobola tambula bali mu butebe bali na malwaliro. Kakati webabange baali bateesa endagaano ze baateesa ddala nga ddala zaali za Simba tukize tugaane n'omulwadde yani badde akkiriza bane bajja ne bamulabako. Of course kubanga kati kyenjaga okugamba kikino wabanga Honorable Kyagulanyi yavuddeyo n'agamba nti sinnabalabako naye nga kyakatwala bbanga kifu kyanga bateebwa. Sebo nsikiriza nti President waffe atutte obuvunaanyizibwa n'alambula abantu bonna. Which is fine. Nga talaze nti ono ali ku status ya waggulu nnyo ono wa wansi naye buli omu n'ateekamu obudde nanga kaŋŋende nnambule. Bwe babanga ddala bali mu wheelchair nga woogamba
senga yabatuuseeko dda. kansala kyengamba kiri bwe kiti sinnagamba nti Honorable Kyagulanyi tayagala bamiti olaba asisinkana n'abewa oba kiraba wabula kyembuuza kiri bwe kiti kiki ekiri mu babaka bali ekitannategeerekeka nkibuuza kansala n'okubeera nga ne mukama waabwe tasobola batuukako anti owabadde ogamba nti mwalimu okuteesa nga bagenda obbata endagaano ze baakola nga bateesa okimanyi endagaano zonna ze baakola nga bateesa zandiba nga ze ziriko side effect anti gwe ozza n'omulamwa nga munnamawulire munnamawulire kitegeeza akoze okunoonyereza n'otutegekera omulamwa ogulaga nti waliwo okuteesa bwe baba nga okuteesa kwaliwo tukkirize tugaane information gye baawandiika nga bateesa eyinza okuba yeri mu kwonoona buli kimu senga baavuddeyo nga mateeka ng'etugamba nti road mayor abadde alwana nga saalabyewo omuntu eyaze n'atuula ku bench for that particular day okukakasa nti naye kati ali mu balwanirira senga nzikiriza ne muweru cheya bandibadde babatuukako tulina abantu baffe bangi abavudde owepaasi weyafuna obuzibu era chairman waffe owakkungu wa municipality yasobola okutambula n'agenda n'amutuukako abantu abali ku status ng'eya honorable baba nga babatadde nga endagaano ze baakoze ne sitaani sinfu nga teziriimu kuluma senga principal yabatuuseeko dda n'abantu abalala niwe babanga endagaano ze baakoze nibana balowooza babeeri nti bagenda ne bateesa ng'endagaano ze bateesa ze zirimu effect ezo ze zirimu okuba nti wateesa nti okkiriza bakulaba Kyagulanyi bamanye nti baatomedde era bafiire mu firimu yaabwe Honorable Kyagulanyi tanalaba ku Ssegirinya mukwano gwe munywanyiwe neyazisa naye modulator leka kutuwada leka tutegeeza abantu naye leka njagala turectifyinga awantu awo president waffe ekyokuba nti tanalaba babaka tekiclarifyinga tekigambisa nti waliwo enteeseganya ezaatuukibwako nga tebalina musinkana naye omanyi omutima gwalina okusinkana ajja kubasisinkana naye omanyi engeri bayiza ekyemanyi Honorable Kyagulanyi ye muntu alumirirwa amangu ajja kubasisinkana yatuuka amangu ku muntu era jo mu communication yabadde very clear yagambye kyannaku nti ababaka bano sinnabakukola ki naye ng'ayagala kubatuukako naye ekiseera kyonna ajja kukola ki ajja kubatuukako Honorable Kyagulanyi mumanyi okubeera nga abeera nnyo ku front ey'omuntu wabanga anyigiriziddwa ajja balaba naye wabeera nga ku bano tannaba ajja balaba omusango gwani ekiriwaawo ajja kubalaba baabatadde bano ababaka babadde baagala batta busi eddakiika zange 5 muzimogoddeko kasatwa wangisebe ndi naawe eddakiika za 4 emu nno bagimogoddeko nsigazza 4 nsaba ozikozese bulungi manyi nti okikola bugenderevu okufisa obudde bannayuganda baleke okufuna obubaka obutuufu nsaba onyongere ku ddoboozi naye ngaekyoyogere si kituufu oyagala ntandike naki mukama wange njagala ombuulire kiki ddala nsaba otandike n'ensonga etuleme wano okuggusa ya Honorable Kyagulanyi okuba ntanna miitinga basajja ba Honorable ab'enjawulo omanyi waliwo omusoto oguyina emitwe ebiri naye njogera nga yakwe njogera tevaayo bulungi waliwo omusoto oguyina emitwe ebiri abaganda bagumanyi naye bagamba nti bwe gulabika mu nnyumba oba mu lujja guba gulina kyegulanga oluusi kuba kufa oba kuba gulanga ebizibu ebinene nze ni musanyufu muganda wange Ssegirinya ne Ssewanyana oba baganda bange Ssewanyana ne Ssegirinya kubanga bate ne tukkirize tugaane waliwo endagaano ezaakolebwa mu kutakwa ababaka bannaffe kye batayagala kukkiriza naye yadde tebaagala kikkiriza bajja kikkiriza kubanga ebintu bibiri obulimba n'amazima tebikwataganangako endagaano zituwe endagaano nga bazikola on behalf of NUP on behalf of obadde oteesa gwe wennyini otugambye nti waliwo endagaano bw'obadde oteesa nze nkuwadde obudde buno oteesa kati olinga ntiisatiisa tajja kutiisatiisa nsaba ndeke kutiisibwatiisibwa nsobole okuwa bannayuganda ekintu ekituufu bawe
Mwami Museveni okuva mu 86 tuli ku nsonga eno wendi mpaka leero obukodyo bwayitamu bwe bumu bantu be baawukana babukolana. Mwami Museveni be yali mu nsiko yagamba tayagala bwa pulezidenti n'alwanyisa banne n'amaanyi be baamala okuwangula ne bafa. Mwami Museveni be balonda olukiiko lwali lukulembera bukirana mu 6 yeefuula vice president oba vice chairman naye ng'obuyinza yabukola ki n'ebintu ebyawukana vice chairman ne vice president byawukana nanti gwe vice president oba vice chairman naye byawukana byombi nze bigasse wamu najja n'abeera speaker wa parliament naye ng'obuyinza yabukola ki yabuyina. Mwami Museveni batugamba waliwo olukiiko lwe yatuuza olw'abajjeno banne n'ababuuza benvaawo ku mwani asobola okubeera president. naye ebyo babagamba bugambi njagala byomanyi omanye ebyatuuka ku bye yagamba nti nze nsobola no njagala kati ebyo bagamba kaakati olwaleero kankubuulire eriwo kati tosobola kulimbisa bantu ng'amazima weegali. katuwa amazima bojja n'oŋŋamba nti leeta abantu abaawambibwa nendeeta olukalala. Olukalala olwo ne tutandika okukubaganyizibwako ebirowoozo kuba kuteesa tekuba kuteesa. kuba kuteesa. Mu Kenya waliwo enkola ey'okuvuganya mu kalulu nga tusimbyewo bannabyabufuzi oba nga basimbyewo bannabyabufuzi ne balondebwa. Waliwo n'enkola ey'ekibiina ky'ebyobufuzi okuwandiika olukalala lw'abannabyabufuzi be baagala bagingire palamenti butereevu. Ku lukalala lw'aba NUP lwe baawa yo abantu abawambe n'abasibe abatateerebbwa kwali kukulembeddeko abantu 2 ALLAN SSEWANYANA ne Muhammad SSEGIRINYA. Olukalala olwo lwava ku kitebe kya NUP nga luwandiikibwa Ssaabawandiisi ne lukwasibwa lead of opposition bw'oyinza okuyita LUP. Olukalala olwo ne lutwalibwa mu palamenti n'ababaka ba palamenti bonna mu Uganda ne balukubaganyako ebirowoozo ne kigenda mu bintu 2 wakati wa LUP Saba Minister ne Deputy Speaker awo we wajjira Mr. Mao nga Minister w'amateeka ne Sigeddamuzi okuteesa awo we kuva era we kuli. Saba Minister yatuuka n'okujja n'atugamba nti abamu baakwatibwa nga baali babbi abalala baali sibanyi bavunaanibwa misango gya butuju n'emisango emirala n'ekikulu mu kyo kye twafunamu nti ripooti yagifuna oba bye yayogera si bye bituufu naye olukalala yakola ki kuba abamu yatugamba baabata dda n'abalala tusembyeyo nga tulaba babatadde mu nte etakkirizibwa kuba buli muntu akimanyi nti mu mateeka omuntu bwe baba muto okuva mu kkomera asayininga ku mpapula zoyinza okuyita release form bannaffe tebasayiningako naye baateebwa naye oluvannyuma release form zaabwe zaabatwalibwa eyo gye baati ne basayiningako. Bannaffe ebyobufuzi batandise okubizannyira mu mbeera ey'obukuusa amazima gabe mazima ku lw'okuyamba ensi. tuwa amazima LUP yatwala olukalala mu palamenti nga luwandiikibwa okuva ku kitebe kya NUP. wekizoke kuba kuteesa tekuba kuteesa tekuba kuteesa kuba kola ki tekuba kuteesa no kuba kola ki moderator atuwabya awabya olukalala lwavaayo ku kitebe kya NUP lwavaayo ne lulagawa kubanga mu palamenti lwagenda mu kakiiko akakulemberwa katwe bannayuganda information entuufu njagala omalirize abantu bano anti alimba okulimba kwe tujja kusaba abantu bano bakwogera amazima gabeere mazima. Leero lwaki mukolokota Masayasi Mpuuga ani amukolokota bannakibiina kya NUP no kupaneeno deputy omwogezi kupane eno mbulira ani amukolokota. Twali wano wiiki ewedde ebigambo bya Honorable Kwezera yatugamba baati awagira 10 ku 10 abavuma Masayasi Mpuuga bwekibanga kituufu he was very clear on record kankuddemu no he was very yagamba bwekibanga kituufu nga Masayasi Mpuuga saagala nnyo be mba nteesa abantu be nalese ne bateesa batandika okulugirira mu budde bwabwe. oba oyogera ku muntu n'ensonga gye yakola olaba nze bwe mba njogera ku muntu kye yayogera malirizaayo tokoma wakati yogera ekituufu kuba olimba Tokaliwo yagamba nti awagira abantu abavuma yagamba ki bwati nti awagira 10 ku 10
abantu abatabukidde Mathias Mpuuga true wekubeera nga kituufu yenyigira mu kuteesa kati nze kankulage nti abantu bano bateesa modulator asooka amenyewo kiri kyasoose okwogera ekifu ate ng'oyogera bifu you're making wrong allegations okoze allegation modulator agamba ati bwe yabadde gwekyombuulidde okikomye wakati nga kituufu oba njogedde byange oyogedde kifu njogedde byeyogera si kyeyayogera anti kiba kifu nanti nze wenkomye nsobole okulambula then kikifuula kifu kikifuula kifu ani yalonda lu president ekibiina kikimulonda kitegeeza akiikirira ki akiikirira kibiina kati ani aba ateeseza of course wateesa kululwo tovola bekibiina kivaawo ani yalumuwa in fact teyateesa mbadde njasaaba wandiisi wa kibiina modulator mundeke nteese sikutuyogere ensonga entuufu kaseera katuufu tujja kutuuka ovuddeyo n'ogamba olupapula ani yalumuwa ani yalumuwa njaga nze sigenda kuddamu kyayagala kuwulira naye ngenda kuddamu ekintu nga bwe kiri tubadde n'okubanja abantu baffe wonna countrywide mu parliament ne mu local councils zaffe era juzi RDC yajja mu gundi yaffe ne tumubanja free our people there ekibadde nga batuddangamu always kibadde nti muleete enkalala z'abantu abo bemugamba nti no bantu bamwe twakola ki twabawamba mpuliriza yensonga lwaki abantu abo baweebwa empapula z'abantu enkalala z'abantu bano wabwe nkugamba nti wakutta abaana bange noŋŋamba nti abaana bo bali wampa lisiti zaabwe kubanga nze sibamanyi nenkuwa lisiti y'abantu bange okwo kuba kuteesa nze nkubanjiza noŋŋamba mpa amanya ne bwogamba nti kuba ne bwogenda kukomera n'ogamba wano ninawo omusibe gwe njagala okulaba bajja kubuuza amannya ge yaani you identify the person kakati okujjako nga honorable Twaha alina bubeezi kyayagala kuyisaawo kubanga akasente ka state kati kali wano katambula yensonga lwaki olwaleero avuddeyo ku blackmailinga sente walidde nsobola obutawakanya ekyokulya kyayogera kuba kyayagala okwogera nga ye ng'omuntu naye bannayuganda basobola okusinzira omanyi obulimba kibi obukozesa mu kaseera k'amazima ye mwennyini atugambye olukalala baalule yes kuba bw'oleeta olukalala nga luliko abantu 5 ne tusinzira ku lukalala lw'oleese okubaganya ebirowoozo tuba tetuteesa tuba tuli mu kuteesa ku lukalala lw'oginkati olwo n'akakasa nti nabe mmanja nga n'okubamanya nga tobamanyi bannange tubeere serious nedda honorable Twaha bwe yali mu kkomera n'oluleeta honorable Twaha bwe yali mu kkomera mpa omukisa njogere personally nagenda ku kooti nga njagala okumulaba bambuuza omusibe gw'oyagala okulaba yaani nti ye Twaha Sendyowa era bwe namala omu-identifyinga nali in position okola ki yes singa nali mmanja Twaha tewaliwo discussion kuba bansaba linnya ne mu-identifyinga nekyo kye twakola abasibe be mugamba be tulina abammwe be baliwa ne tuleeta lisiti entugibawa nti baabo awo kati wenjagala tumaleyo kano bamala oleeta olukalala be yaluwa ne bamugamba kati mubadde mugamba kyokuba nedda ogenda kuppa obuzibu obwedda bateesa baleka kuvububa ateesa si katale nti onooba olina kyoyagala ojja kyogera na mimwa wate okuba aliwo weeno baava mu katale koyisa akatale mu palamenti nkugambye ne bakulemberwamu deputy speaker saba minisita ebyo bibyo zibya nati nze nteesa kuba nino omutogwa yamuweebwa wali oyagala agiseewa tuli mu kkaaya na tuli mu kuteesa in fact alimbye n'okulimba lisiti bwe yaweebwayo tebagidiscussinga badiscussinga ki nkwade lisiti y'abantu nti bano be mwasiba kati tudiscussinga ki nti ono yalimu ono teyalimu there was no discussion kanso ne parliament byebimu mukikubaganyako ebirowoozo mukirekawo kintu ki tugeze budget eze mu this was not council business this was not a parliament business uliriza this was not a parliament business obuzibu okawe tufunye buli bumu bahalimba nnyo
bwebanga bano balese olukalala lw'abantu bebagamba nti bawambibwa oba basibibwa kiki kyebaba luteesaako kugamba nti ono taliimu ono mwali ono tujamuta was it even on the agenda badde mayinka kati awe baluleeta olupapula lwepapa nga balutwala mu baasiba abantu okunoonya abantu abo baje bali okkiriza mu information eyo olukalala lumala okuvaayo omanyi wakoze ensobi emu prime minister waze nodiriganya abannu olimba nnyo abo noweenaremusongezi bakosa anti tojja kulimba bannayuganda ng'ate olimbira mu kibiina kya NUP nga weetuliriza okukkiriza owuliziganya ogenda kuwuliza ogenda batemwagala be bateyagala kuwuliziganya abantu nga tuli mu kulwanyisa ba NRM abatakkiriza ng'olimba tetusobola kukkiriza mbeera ya butawuliziganya but you're blackmailing people uliza information eno omalirize njagala kumuwa information ebbanga lyonna gavumenti y'NRM badde ng'ezannya jangu nkwekule nga tukigamba baffe muwamba abantu baffe ngetugamba nedda okutuuka pressure yagiyitiirako nega nti bannaayi abantu bemugaa nti twabawamba mubakube kuki ku meeza ne babakuba ku meeza actually olukalala olwo tewali na discussion yonna mu parliament ne bogenda ku Hansard eyaliwo nga badiscussing olupapula kubanga tebubeerawo kooda paper oyo tamanyi nti nebigenda okugenda mu parliament birina okubeera kooda paper tamanyi nti ne report ya Kosase ku CE yagaana okubeera kooda paper ne batagidiscussing kamalize na kano kyayogerako kyekituufu wuliriza kamalize na ampadde omukisa kale yogera kyayogerako kyekituufu olukalala be lumala okujja deputy speaker yennyini yalaga ennaku z'okutuula leader of opposition saba minister okutuula tebatuula asooka amenyewo kiri nti lwakubaganyizibwako ebirowoozo mu palamenti asooka amenyewo ekyo munzikirize nteese ennaku ze basooka okulaga okutuula tebasisinkana olutuula ne balwongezaayo mu maaso teryawakanya nti abantu tebawambibwa bannayuganda bannayuganda bawambibwa n'olwaleero bali mu kuwamba naye ekituufu kiri nti okutakwa ababaka kwali baddemu okuteesa kuba baddamu ne baliita olunaku ne balangirira olunaku olw'okuddamu okutuula era ne batuula ne tulaba ssaaba minisita oluvannyuma lw'okutuula nga ze n'atugamba olukalala lwe baamuwadde lwabaddeko abantu abamu nga baateebwa abalala nga babawa beyiro abalala nga bavunaanibwa emisango egy'enjawulo kyetukkiriza nti ssaaba minisita bye yayogera ebimu si bituufu ku lukalala olwo naye era kyetufundikira tukkiriza nti waliwo okubaganya ebirowoozo era okwavuddemu ebibala okuta ababaka bano naye nze ng'omuntu kyalimu ekigamba nti ababaka babadde babiri tulina abasibe bangi mu makomera lwaki nabo tebateebwa ekyongerawo ngezikulaga njagala nkulage kubuza kino okimanyi nti waliwo abasibe abateebwa nga ababaka bakyaliyo nkimanyi waliwo ndeseganya enteseganya kuba muzaaliwo lwaki tewagamba lwaki wayasibe babata ababaka bakyaliyo waleeta mulamu akiku ekyo nalina okuleeta waleeta mulamu akiku ekyo nsonyiwa bannange wali oyagala mpitewo kwogera moderator kanyongera okutegeeza honorable twahona ku nsonga gy'ayogeddeko moderator bannayuganda beetaaga okumanya amazima bw'osanga abafumbo babiri nga bayomba n'obabuuza abaayo ki ekibalwanya oba ki ekibayomba n'akugamba onansiseeko bulangiti omwami n'akugamba onansiseeko bulangiti oba omukyala n'akugamba onansiseeko bulangiti oyongerako ki nti omukama bankomere paka wiiki sokoleke mu budde bwange ebyokusiibula ng'obusiibuzi bw'otono obudde bwange obugimu